Janet Museveni mufu ulira ode yise mu State House tewali kuddamu kumwogerako tewali kuddamu ko tobuuza munno kikwatagana ku Janet mu State House babagambye bonna abakozi bonna togeza n'obuuza ekimukwatako toyogera ku linnya lye temumunyumyako gwe bakwatanga abuuza munnembo wange kiki ekiri eyo ne bwe weeyogeza obwogeza owulidde babloga kye bamwogeddeko bakukwate ekyo mu State House babagambye tebaddayo kukyogerako akyogerako buli omu abeera embega wa munne oli kasa kikubuuza gwe mulope ye bamukwate anoonyereza ki so mulambo temuddamu nakugamba nti ki mulambo mufu naye ka Museveni ko kakyali awo kakyannemye otegeera obulungi akasajja ko kagamba okudduka kabule bubuzi mujjukira nga mbadde mbagamba ebintu bino ka Museveni kagamba okutukolako erinnya mbu kabule bubuzi mbubaga naye bannange nkafeffetta kale banne ngenda kalaba we kali muteeke waabiri nkafeffetta tugenda kalaba mwe temufaayo bwe kaba kalambo tujja kaleeta naye kakazike ko kalambo 250% Janet mufu bwaba mulamu ave yayogere if not ye yasa abaana beggaba okay kakati banenina ebintu bingi nsoke kugina emiko gye mbadde njogerako waliwo emiko egifulumye egya poliisi bino bya poliisi bakoze poliisi ekoze ekikwekweto bakituumye operation lazima kugamba operation eteekwa operation lazima eno ogenda kunsaba njikuweereze ogisome ogibuulire banno bagenda kubi implementinga mu Easter muno ne after Easter eyo ye yaabwe waliwo nene eri eno mu bana abatemu ba State House enkiiko zaabwe naye eno erimu omusajja mbu bamaze dde okutugamba abatujju mbu aba Islamic State simanyi mbu n'obubinja nga byonna bagenda biteeka ku nuupu babiwadde ba DPCs bonna mu ggwanga mbu omukulu w'akabinja ako bamuyita Muhammad Nkalubo mbu be bagenda okulumba eggwanga Uganda okudestabilizinga Christmas Easter yonna mu Uganda bagenda kuteega amamotoka bagenda kukola effujjo ery'enjawulo omuli n'okutta abaana kakati mperezaako Comrade JB Muwonge mperezaako abantu abamu ab'enjawulo naawe aleeyo nga sinnakuweereza ng'ojja byagala bwe nva wano nkubira mbikuweereze obisome obiweereze banno tuexposinge poliisi egenda okutuuka okubikola nga ensi yonna ekimanyi okay esenta wanyizaamu wano kale najja ne mbagamba waliwo abantu mwawulidde mbu waliwo ababundabunda abavudde mu USA ne bajja simanyi 12 mbu ne babaleeta simanyi mbu Amerika yabaweereza Uganda newuunya nnyo nti ate kummwe abangoberera mulimu abantu abakyewuunyiza ekintu ekyo temukiwulirako mu security alert zange za weeks nga 3 emabega sabagamba nti Museveni yagamba abazungu agenda bakwatira ku ba refugees kyogamba si kibagamba nga nti Museveni yagambye nti wabula tuwedde naye katukole kyonna ekisoboka ku kyaba refugees nze nyingire mu ddiru y'aba refugees ndabe nga nsomoka ekintu kino kati ebirala bye nababuulirirako byo bifu Museveni agenda kuvaako okwo konna kukootakoota mugalu monde iyo nvuddeyo wano namazeewo operation lazima nkumaze naawe nkumaze
Janet Museveni mufu. Briefly, kamara okuyita mu kino ekansanga ewakiweweesi waliwo ekintu ekigenda ogwe kansanga ewakiweweesi Abanyarwanda ngenda biyitamu briefly wano. Kiweweesi oli musajja mulangira atabuusibwabuusibwa era ne maama wo naava mumanyi. Maama wo naava, sister naava yaweereza ewaakayuwa ebbanga ddene nnyo era bwe twalinga tuvanga eyewaka okujjako eno e Kampala twamuleeteranga obutula, katunkuma, ejjobyo, doodo, endagala, byebintu bye yali asinga okwagala ku kyalo. Endagala n'emiziŋŋoonyo era nga maama agiyubuluza bulungi nnyo n'agisiba n'agira bulungi n'ateekamu endagala gundi ez'oluwombo ezitaliimu bituli n'abireetera sister Nava. Sister Nava mumanyi ye yakolanga appointment okulaba Pastor Kayiwa mu counseling room. Kati gwe Kiweweesi maama wo mumanyi. Era juzi wano n'ekkanisa ya wano ku gundi Fidodido lwe yagwa ye yamukuba. Naye kati gwe omusajja Omuganda ekyakunaawula okuwasa Abanyarwanda kiki? Olina amagezi mu mutwe. Wali odduka sitole za bisiyaga n'owasa aliwo ekyakuwasisa Omunyarwanda kiki? Olina amagezi mu mutwe Kiweweesi. Anti mmwe mutyo bagambako. Kiweweesi yava wano ng'agenda awasa Omunyarwanda simanyi bamuyita Shasha First Lady oba Sasa Brighton. Shasha munnange amala okuwasa Shasha balemagana. Shasha agenda. Nabagamba oyo omukazi ye yatwalanga ssente z'abagenda. Saabagamba nabagamba oyo omukazi ye yatwalanga be batwalanga ssente za bagenda ze yabba mu Bank of Uganda. Era n'amala n'agenda ne baawukana ne Pastor Kiweweesi. Bwe baamala Abanyarwanda ne bakwata wansi ne waggulu nga bagamba entalo we zitandikiriza Abanyarwanda we bagenda otwalire ate mu kikangabwa Kiweweesi okufa, okusibibwa oba ekintu ekirala. Kubanga ekintu ekimu kireeta ebintu ebirala. Pastor Kasiriivu kati yakiriko akaliko lwakuba ayina Abanyarwanda mu administration bamusako mpola batambudde mpola ne basembera ne bamusalawundinga kati bakitwala kiramba. Shasha bw'amala okugenda ne wabaawo group egamba nti nno Shasha akomewo. Abalanga nga bagamba nti awase naye alina kuwasa Munyarwanda. Ne bamutega Ekinyarwanda kye bayita buleya kiina agagulu ng'aga Janet. Kiweweesi Katonda n'amuyamba n'akibuuka era bwe kyalaba essuubi likiweddemu nekibuuka nekigenda e Canada. Muwulire ebintu bino mubibuuze Kiweweesi bagamba nti si bituufu. Bwe bamala ne bamutega Ekinyarwanda kye bayita Isabella kiweereza bbiri omwe mu kwaya kyamagero kyange kiri wano. Isabella ali awo bwe yeebejjula bwe yeegira bw'ati bwe yeegira bw'ati bwe yeetega bwekola bw'ati bwekola bw'ati. Kiweweesi n'agaana. Wabula bannange kaakati ne bajja ne bagenda mu zi administration
Abanyarwanda bakozesa nnyo ssente okuwaayo buli function ezibeerawo be basinga okuwaayo buli wabaawo ekintu omuntu asobola okukola ne mukola budget ya bukadde nga 8 nagamba bwangu nnyo ne bwe tutagamba kyaki omuntu omu n'abiteekamu. Simanyi tulina pate, simanyi ente sho. Waliwo abasumba abagenda okutta kiweeweesi n'okumira obuweereza obwo babumalewo babumutwaleko ng'emabega waabwe wabaddeyo lwabwogo Patience Lwabwogo. Waliwo omwami bamuyita Ndahiro senior, Ndahiro za faza. Waliwo omulala Ndahiro Junior naye waali. Ndahiro Junior. Ndahiro taata alina omwana bamuyita Victor Ndahiro. Bali mu administration bati ono simanyi Victor Ndahiro yakulira abavubuka oba abaweereza mu kyaki. Waliwo Ndahiro kitaawe bonna BSFC. Kiweeweesi watabeera bo bagenda ne bali presentinga ekkanisa ewa Museveni ne baleeta ebiragiro ebyabwe ne bayimplementinga. Kiweeweesi agenda ava mu kifaananyi mpola ne wagamba nti mukole kino Ndahiro n'agamba kino kyekikolebwa kuba alina ssente yalonda abaweereza. Abavubuka abalala abaweereza abalala bonna bagenda babasembezaayo mpola babasenda mpola ne batuuka ne bakola ne kwaya y'Abanyarwanda. Kwaya y'Abanyarwanda eyambala Kinyarwanda eyimba Kinyarwanda abekibiki Kinyarwanda. Ekinyarwanda kigenda kiwamba ku kituuti mu nnyambala mu buweereza kigenda kiwamba. Jjukira ekitundu ekyo ekyekansanga kibuutikiddwa Abanyarwanda, kibuutikiddwa Abasomali. Era ekkanisa ya Kiweeweesi erimu Abasomali, erimu Abalituriya, erimu Abanyarwanda. Abo bonna bali ekintu eki. Abaweereza bano abalala bagenda Abannayuganda bagenda babanyiga babajja ku kituuti babanyiga babajja ku kituuti. Abaliwo ku kituuti bali ku minkekeera. Era n'obutwa bunaatera okutandika okuyitinga naawe. Kabe kasinge nga bwatandika dda. Ekintu kyonna ekigwa ku Kansanga Miracle Center Ndahiro Senior, Ndahiro Junior n'omusajja omulala Omunyarwanda gwe bayita Seviri abeera oba alina ekkanisa Mubende bamuyita Seviri alina ekkanisa Mubende. Abo babakwata ne bapulantinga awo n'abalala ttiimu endala nnene. Nkugambye Ekiweeweesi takyasobola kwogera kigambo ku kyaki ye. Bw'aba abadde takiraba atandika okukyetegereza. Ng'ekigudde ewa Kasiriivu tekinnaba kutuukako. Eyo nvuddeyo kuba bibadde bingi naye ne mbifunzafunza awo ebisigadde munaatandikira awo. Puroguramu y'okutta abaana. Waliwo n'essomero eddala nabagambye waliwo essomero eddala lye baseeka abaana akantu ako katandise okutambula ku TikTok naye ate bo simanyi lwaki tebannavaayo. Naye wulira katugende ku baana bali confirmed abeggaba. Eno operation nnene nabagambye ekuliddwa Salimu Sale, ekuliddwa Muhoozi, Kayihura, Mwesigwa, Damulira group eyo. Muwulire batendesa abasajja kiri kye nabagamba ekya operation ujanja ya Pauline gye basooka okukola omuntu n'asala n'akunyakunya mu ddakiika bwe bagamba nti no operation ya ddakiika nti tugenda gikolera mu ddakiika 10 basooka ne bakipracticingawo okuva mu ddakiika 3 ne bajja nga bazikendeeza paka lwe bakikola mu ddakiika 10 oba 5 ze baba baagala. Ne bakipracticinga okukikola mu ddakiika 5 ne bagenda ne bakomawo ne bakikola ddakiika 5 kati bamala okukakasa nga bayimplementinga ekyo. Ekimu kye bataddemu bagambye kino kyabalabisiza kubanga omuntu waabwe yakwatiddwa. Kati bagenda kikola ng'abantu tebakwatibwa. Tewali muntu mumukwatira ku ssiini. Tewali kumulabako kubanga baagala kiteeka mu buyeekera buno bwe bagambye. Baagala kusoma akatabo ka Museveni ke yajjiramu nti Museveni yatufugira ku Lakwena
n'atufugira ku Juma Olisi, n'atufugira ku ano mulala Itongwa, n'atufugira ku Koni, n'atufugira ku Koni bannange, n'atufugira ku bintu ntwawe bitalina makulu kati ne banombu baagala batufugire ku ebyo. Wulira batendesa abantu abagenda obikola era basasanidde Uganda bamaze okuba distributinga mu Uganda wonna. Batendesa abantu bali 258 258 people abagenda okukola omulimu ogwo. Era omulimu guno kugenda mu maaso gweyongeremu n'ebbomu. Omulimu guno genda mu maaso bayingire mu ddwaliro basale abasawo n'abalwadde bako wobiteeka. Kubanga ebyo bye bimu ku bye baagala okukola mu nnaku zino enkulu. Mubadde mukyali ku ssomero bagenda kuyingira eddwaliro basale abalwadde n'abasawo babule. Bagenda kuzinda amalwaliro, amasomero, amasinzizo, emizikiti, amakanisa. Kyebova owulira nga bakulembeza Islamic State. Islamic State mbu baagala okukola ebikolwa eby'ekitujju. Mbu emyaka gino Katonda bw'agibawa bagenda kugifugira mu fear, batusuffocating, batusuppressing, nga tewali kyetwogera, ng'obudde butuzibako sawa mukaaga ez'emisana nga buli omu oli mu nju. Sali Musale, Muhoozi, Kayihura, Mwesigwa, Damulira be baspearheadinze ekintu kino. Kati emabega wabwera bw'owulira Sali Musale kitegeeza Muhanga Kayanja waali. Muhanga Kayanja bw'aba kwali kitegeeza Asafu Nyankikulu waali. Bagenda kulumba amasomero, amalwaliro, amasinzizo. Naye mu nnaku zino enkulu ekiro kya leero oba enkya ku Christmas, ku Easter, bagenda kuteega emmotoka bakole omusanvu kubanga babamanyizizza bwe musanga emisanvu mulina okuyimirira. Basale emmotoka yonna, baasi yonna bagisale omusaayi, bagisale bo basobole okugamba mbu twabagambye mu ggwanga mulimu abayeekera. Bino nkyayogera byabwe. Measures ki gundi ezitekingibwa munda mweziri. N'okubyogera y'emu ku measures ezisooka. Bagenda kuteega emmotoka basaleyo takisi nga 6 eziza highway. Basaleyo baasi nga 2 eggwanga lisooke ligende mu ncuku eri yennyini. Muwulidde bulungi? Era bagenda kitwalira ddala mu maaso kiyingiremu n'ebbomu. Bakwate ebbomu bagitege mu ssomero abaana bonna baffe. Bakwate ebbomu bagitwale bagitege mu ddwaliro. Bagenda kukola ebintu bino. Mbunna ekimu kye baagala mu bintu bino baagala bakiteeke ku NUP, bakiteeke ku bablogers abali ebweru w'eggwanga, mbu basabe Interpol etukwate etuzzeeyo ewaka. Mbu ffe tuyincitinga violence ewaka, ffe tukuma omuliro mu bikolwa ebyo. Okitegedde? Mbu bagenda bagire bulungi bakwatagane ne Interpol ne UN n'ebitongole ebyenjawulo baweeyo amannya gaffe. Ebitongole ebyo ebyensi yonna bikolagane n'ensi ze tulimu, batukwate batutikke batuzze ewaka, tuvunaanibwe ewaka kubanga effe tutabangula eggwanga. Mbunno obukulembeze bwabwe kati tebutambula lwa bablogers abali ebweru w'eggwanga.
mbwe waka bawulira nga babadde bakikoze bulungi. Radio bazikutte, TV bazikutte, babloga abewaka bali suppressed. Naye abantu bwe tusomola ebyama oba oyo yenna ayagala obalwanyisa kimwanguyira otusindikira eno ffene tubizaayo kati ne bimanyika n'okubiyisa obuyisa ku mpewo bo kibamala okugamba n'ekyo kifulumye. Kati mbu bagenda kukola ebintu ebyo mangu basobole otuprofilinga bawe Interpol etuzeeyo ewaka most especially nze Tikyalumbuye JB Muwonge n'abalala bonna kasobeera ng'oli wankyukakyuka. Then ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwalabye etteeka lye batuleetera eryo etteeka ddene nnyo nno teriringa bwe balyogera. Bulijjo tubagamba Museveni tayagalangako bannayuganda kukulaakulana ng'atambula n'abalimba mbu abawadde PDM mwe muganya okugaggawala mbu yabawa bonna bagaggawale yabawa entandikwa ne mugyonoona ne mutatandikawo n'abawa operation welese creation ne mutabucreatingawo bonna bagaggawale ne mutagaggawala n'akola atya simanyi emyoga kati alese PDM muganye kati ye kyava atandika okubirambula alabe kuba ayagala nnyo mugaggawale tayagalangako mugaggawale. Okimanyi nti n'okuweereza obuweereza ssente muzeeyiwo mumuwaayo omutwalo agenda kusooka kukwata ate 5 alinnya gye Kampala okumukkiriza ozijjayo ewa minisita mugambe kale genda ozijjeyo. Oyo ye muntu ayagala mukulaakulane naye nga batukasuka kulalira naye twadda nabirimba batuzaala nga nsobi naye twafuuka ensonga anti watusindika eno tuboneebone. Oyinza kutuwulira bane tutegereganye bulungi ku mission eddako eyo mission gye mwalabye eyeggaba nnene nnyo. Nkugambye bagenda kulumba eddwaliro basale bagambye bagenda kusala eddwaliro abasawo n'abazadde n'abalwadde. Nalabyeko ebisajja ebikulu ebisiruwala ekiro ku mawulire ebyeyogeza ebyekisiru n'otunulira ekisajja nokambala bembwenu ate nno nga babyogera na mu luzungu ne baza Mukama kuba simanyi luzungu. So obutujju bagala butwala ku level ndala mu bomu mu makanisa mu masinzizo wonna. Tutegereganyaawo kangende mu kapolitics kano ebisigadde tujja bigenda mu wano. Kale byebyo plani zebapulaningira Uganda oziwulira tewali kyebateeseza ggwanga nga kirigattako wabula okulitoolako obutoozi. Bo mu pulaani zaabwe balaba nti baliwo okufuga paka lwe balifa. Bandifuze paka lwe balifa kuba omuntu osologa nti naye abasajja tubaleke batufuge kubanga batukutte bulungi. Naye weebuuza kati nsonga ki gy'osinziirako okubakkiriza bakufuge paka lwe balifa? Birungi ki ebyo bye bakoze ebitusikiriza obbawa obuyinza paka lwe balifa? Kubanga bo bakirowooza nti Mwami Museveni bw'aviirawo bw'ati alina okudda mu ntebe ye alina kubeera nga naye waabwe. Bw'ataabeere mwana alina kuba muganda we. Bw'ataabeere muganda we alina kuba mukoddomi. Naye nga lwaki bo bakirowooza bwe batyo? Bakimanyi nti ebbanga lye babadde ku Uganda bibabbye bingi. Okubanga bibabbye ku ggwanga bingi baagala okubeera nti babikuuma nga bwe biva obukulembeze bwe buva mu mikono gy'omu busibira mu gya mulala. Mu kwagala obbikuuma kitegeeza nti baabwe be balina okubeerawo kuba be bamanyi nti onabbye kino ate onabbye kiri. Naye awo wonna
nga Uganda eri mu kubonaabona okutagambika. Kuba at least singa babadde nti bakolera bannayuganda nga bagamba nti ekyamazima bannayuganda tubayisizza bubi, naye at least tubalekeremu omwagaanya ng'abantu. Tubawayo chance nabo bakwate mu bukulembeze buno. Azze mu bukulembeze tuteese buteesa naye ku butya bwe tusobola okusigaza emmaali yaffe, n'akulembera nga tetumwinaako buzibu. Bo bateesa nti oyo eyeesowoddeyo tumuggyeewo tutya. Kubanga okuvaayo okwo ayagala kulemesa nteekateeka zaffe. Era okumusitoopinga kulina kuba kufa ffe tusobole okubeerawo. Kyova olaba nti bateeka ebiteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda bonna ab'amaanyi aboogera ensi n'ebawulira. Si lwakuba nti balina emisango gye baakola, lwakuba nti baagala obbasaffocatinga baleme kuddamu kubaako nsonga ya byabufuzi yonna gye boogera kubuusa bannayuganda nti abo abatufuga batemu.